Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nate tuzze okubanga tuyongerayo n'amateeka gaffe aga tajwidi nga ku mulundi ogwaggwa twalaba ra'u, amateeka agafuga ra'u, ne tulaba embeera ezitali zimu ra'u mwe tulina okubanga tulina okugizitoyeza mwebeera nga nzito. Twagamba nti ra'u waliwo embeera olina okuba nga ogizitoya n'embeera olina okuba nga ogiwewula. Kakati ku mulundi guno twagala ate tulabe ra'u empewufu ogisoma otya era ddi lw'otegeera nti eno ra'u wano nina okuba nga ngiwewula, era twongere okuba nga twongera okunnyonnyoka enjawulo eri wakati w'okuzitoya n'okuwewula ra'u ewulikika etya. Bwe mba nga ngikusomedde osobola okufuna enjawulo eri wakati wa zombi. Kye tuzze okuba nga tulaba omulundi guno eno olunaku olwaleero insha Allah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Naam, kakati okuwewula ra'u okwawukanako n'okugizitoya, kuba okugizitoya twalaba emiteeko gya mirundi 8 olina okuba nga ozitoyeza ra'u oba embeera za mirundi 8. Kakati okugiwewula ebeera haafu y'okugizitoya. Amakulu nti ziri embeera 4 oba emiteeko 4 oba engeri 4 eba ebifo 4 olina okuba nga owewula ra'u. Ra'u n'ogisoma nga mpewufu, ra'u ng'olina okugisoma nga mpewufu, era nga gino emiteeko oba embeera zino ze tuzze okuba nga tunnyonnyoka insha Allah. Saba Allah abeere nga atusobozesa tusobole okuba nga tuzinnyonnyoka biidhinillah. Kakati omuteeko ogusooka oba embeera esooka, singa ra'u ebeera ng'eriko kasira, singa ra'u ogisanga ng'eriko kasira oba nga yeetandika oba nga eri wakati wa kigambo, olina okuba nga ogisoma nga mpewufu. Okugeza mu example gye tulina eno, tulina ekigambo kino eno tukisoma riha, riha, tukisoma riha, tulina kisoma riha. Bw'okisoma riha oba ogizitoyezza. Olulimi twagamba nti oteeka buteesi ka tiipu, kano kokka ka tiipu k'oteeka eri ku kibuno waggulu, eno wansi ne wasigala nga wali flat, nga wagenda wasilanti nga toyina situlayo ng'ate mu kuzitoya nga twagamba. Kati olulimi olina dukola bw'otyo n'osoma ekigambo kino nti riha, riha. Oba kino ekiddako, singa ra'u ebeera nga eri wakati wa kigambo n'osoma nti sarih, sarih, n'otasoma nti sarih. Wogamba nti sari, ri oba ogizitoyezza oba enjawulo ogifuna, olina gamba sarih, sarih. So embeera esooka, singa ra'u esangibwa nga eriko kasira, oteekeddwa okuba nga ogiwewula, oteekeddwa okuba nga ogiwewula. Naam, omuteeko omulala oba embeera endala, singa ra'u eno esangibwa nga eriko sukuuni, singa ra'u esangibwa nga eriko sukuuni ng'ennyukuta egikulembedde eriko kasira. Singa ra'u esangibwa nga eriko sukuuni ng'ennyukuta egikulembedde eriko kasira, ra'u eba erina okuba nga ewewulwa. Ng'ekigambo oba erinnya lino eno tulisoma fir'aun, fir'aun oba fir'auna. Togamba fir'auna, awo oba ogizitoyezza fir'auna. Embeera eno twagirabako okwo mu kuzitoya. Njagala ofune enjawulo. Twagamba nti singa osanga ra'u ng'eriko sukuuni ng'ekulembeddwa kasira, ng'ekulembeddwa ennyukuta ng'eriko kasira, wabula nga oluvannyuma lwa ra'u ennyukuta eddako y'emu ku nnyukuta enzito, awo ra'u oba olina okugizitoya. Twagamba singa osanga ra'u ng'eriko sukuuni ng'ekulembeddwa ennyukuta ng'eriko kasira, wabula ate nga ovudde ku ra'u ennyukuta eddirira ra'u eno eya sukuuni nga y'emu ku nnyukuta enzito, awo ra'u oba olina okugizitoya. Wabula singa osanga ra'u eno ng'eriko sukuuni nga tulaba neno mu linnya lino fir'auna nga ekulembeddwa kasira, nti fa'u eriko ki? Fa'u eriko kasira. Fa'u ebeerako kasira, ra'u nejja nga ya sukuuni. Kati ennyukuta egigoberedde n'ebeera nga si y'emu ku nnyukuta enzito, n'ebeera nga si y'emu ku
ku nnyukuta enzito awo then ra'u oba olina okugiwewula. Kati nga wano ennyukuta ya ayini nnyukuta mpewufu si emu ku nnyukuta enzito. Nagamba nti wobanga tonnaba kutegeera topiki ey'ennyukuta enzito beera nga oginoonya weri kuno eno obanga osobola okunfuna ku WhatsApp gye nsabe mbeere nga ngikuwa omusomo weeguli ogulambika ennyukuta enzito. So wano eno omuteeko omulala singa ra'u eneesangibwa ng'eriko sukun nga ekulembeddwa ennyukuta eriko kasra wabula nga ennyukuta eddirira ra'u eri mu maaso ga ra'u nga si yemu ku nnyukuta enzito ra'u oba ogenda giwewula nga walaba wanene erinnya lya Fir'auna ogenda soma Fir'aun togenda soma Fir'auna oba Fir'aun nedda Fir'aun okugisoma fuba okulaba nga olulimi oluteeka we nkugambye olina odduteeka Fir'aun Fir'aun bw'otyo olina okuba nga ogisoma. Omuteeko omulala singa ra'u esangibwa nga eriko sukuni nga ennyukuta egiddiridde ngodde emabega nayo eriko sukuni. Kansubira ngoyira bulungi. Singa ra'u eneesangibwa ng'eriko sukuni ng'ennyukuta egiddiridde emabega nayo eriko sukuni, then ennyukuta ey'okusatu ng'ova emabega ng'eriko kasira awo ra'u oba olina okugiwewula. Wobanga ategeera emiteeko egy'okuzitoya ra'u ndowooza wano oba ofuna enjawulo. Kwano twagamba nti singa tuba tuzze eri mu sayidi eya ennyukuta enzito twagamba nti singa osanga nga ra'u eriko kasira ng'eriko sukuni ng'ennyukuta eddako naye eriko sukuni, then ng'ennyukuta eddako eriko fataha oba dhamma, webeerako fataha oba dhamma awo ra'u oba ogenda gizitoya. Naye singa osanga nga ra'u eno eriko sukuni ng'ennyukuta egiddiridde naye eriko sukuni, then ennyukuta ey'okusatu ng'ovudde emabega nga ye eriko kasira awo kyatteeka ra'u oba olina okukola otya, olina okugiwewula. Kati nga wano example gye tulina jjukira twagamba nti ennyukuta eno esembayo oba ogenda yimirira ku kigambo tukitwala nti eba eriko sukuni. Okiwa kikyakutabula tukitwala nti eba eriko sukuni. So kati oba ogenda kisoma nti khabir togenda soma khabir. Ogamba khabir oba ogizitoyezza khabir awo oba ogizitoyezza olina gamba khabir ba eriko kasira khabir. Ekyo kyekifudde ra'u nga mpewufu kubanga twagala kuyimirira ku kigambo khabir ate ra'u yesembayo ku kigambo ekyo kiba kitegeeza nti ennyukuta esembayo tugenda giteekako sukuni. Kitegeeza nti ra'u tugenda giteekako ki? Tugenda giteekako sukuni. Okisome nti khabir wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bw'otyo bw'olina okuba nga ogisoma. So ogwo muteeko ogwokusatu ra'u mw'oteekeddwa okuba nga ogiwewulira mu mbeera bw'etyo. Omuteeko omulala singa ra'u ebeera nga eriko sukuni nga ekulembeddwa ya'u gye tuyita ya'u lin. Singa obanga wategeera omusomo ogwa maddi twasoma kye tuyita maddi lin nti ya'u gwe ate akitegeera nsobola okuba nga nkunnyonnyolamu n'obeera ng'okitegeera insha Allah. Singa ya'u ebeera nga eriko sukuni
kati ngano ku kigambo kyaffe kiri khairu kiri khairu singa yaa'u eriko sukuni yeri wakati yaa'u eri wakati singa ogisanga eriko sukuni nga ennyukuta egikulembedde eriko fataha awo kiba kigenda fuula yaa'u eno nga tugiyita yaa'u lin nti mu nsoma yaayo eba eyawukana nga wonagamba nti woba osoma suratul Quraishi nogamba nti bismillahirrahmanirrahim liilafi Quraish nti yaa'u eno ekukkiriza okubanga osobola okugiwuuna bwotyo Quraish nga tonnakwatula nnyukuta esembayo nti ekukkiriza okubanga osobola okikola Quraish ilafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf nti osobola okugiwangaaza bwotyo ng'ogisoma nga tonnakwatula nnyukuta esembayo eyo eyitibwa yaa'u lin nti singa yaa'u eno esangibwa ng'eriko sukuni ng'ekulembeddwa fataha ng'ekulembeddwa ennyukuta ng'eriko fataha eba ekukkiriza okubanga ogiwangaaza bwotyo nga tonnakwatula nnyukuta esembayo. So kati okudda ku kye tuliko wano eno tuli ku omuteeko omulala yaa'u ra'u olina okubanga ogiwewulira tugambye nti singa ra'u eno esangibwa ng'eriko sukuni nga ekulembeddwa yaa'u lin amakulu nti singa esangibwa ng'eriko sukuni ng'ekulembeddwa amakulu nti ozzeeko emabega ennyukuta egidiridde nga ya yaa'u eriko sukuni ate ng'eno yaa'u yakulembeddwa ennyukuta eriko fataha kakuddiremu singa ra'u eno esangibwa ng'eriko sukuni suubira ekyo tikikyakwewuunyisa nti ogamba nti no ra'u eriko sukuni kimanyi kati okitegedde singa osanga ra'u eno ng'eriko sukuni ng'ekulembeddwa ennyukuta eya yaa'u specifically ennyukuta eya yaa'u ng'ennyukuta eno eya yaa'u eriko nayo sukuni naye nga yaa'u eno ekulembeddwa ennyukuta ng'eriko fataha then awo ra'u oba olina okugiwewula ng'ekigambo kino eno kye tulina mu example yaffe kiri khayr oba oyagala kukiyimirirako bwotyo bwagisoma ra'u oba ogenda kugikola ki ogenda giwewula naye singa tubadde tweyongerayo katugeze oyagala gamba khayrum minha ra'u oba ogenda gizitoya kubanga ra'u wano eba tekyaliko sukuni eba eriko dhamma subire sikutabudde tugambye nti ra'u oba ogenda giyimirirako oba olina ogiteekako sukuni kuba ogenda giyimirirako ng'amateeka ag'okuyimirira mu Qur'an amateeka ag'okuyimirira alwaqfu fi lquran okuyimirira mu Qur'ani nti ennyukuta esembayo ogenda giteekako sukuni so kati singa oba togenda yimirira ku kigambo ekyo nga oyagala kweyongerayo n'ekigambo ekiddako katugeze ekigambo ekiddako kiri minha nogamba huwa khayrun minha huwa khayru ola nti ra oba ogenda giteekako empeerezi yaayo aye twagambye nti ra kasiteeberako empeerezi ya dhamma ebeera egenda kuzitowezebwa nino gizitoya so oba ogenda gizitoya naye oba ogenda giyimirirako amakulu nti ogenda giteekako sukuni then oba ogenda giwewula singa yaa'u ebeera eriko sukuni then ng'ennyukuta ekulembedde eriko ki eriko fataha ekigambo ekirala ekigambo ghayru nogamba ghayr togamba ghayru awo oba ogizitoyezza ogamba ghayr bwotyo bw'olina okubanga owewula ra'u katufune example egatta zi ra'u zino zonna okubanga tufuna enjawulo eri wakati wa zonna wakati w'okuzitoya n'okuwewula insha Allah. Naam, example gye tulina ya aya eno ya 185 aya ya 185 suratul Baqara erimu ra'u enzito ne ra'u empewufu
ra'u enzito ngezezaako okubanga nzikulaga nga nteekako obulayini obumyufu then ra'u empewufu nenziteekako obulayini obwa bbulu. Kati gwe kyenjagala obeere ng'owuliriza nga nsoma olabe engeri gyensomamu ra'u enzito amakulu eriko akalayini aka red, then n'engeri gyensomamu ra'u empewufu amakulu eyo gyentaddeko akalayini aka bbulu insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. bwotyo olina okubanga ozanya ne ra'u mu kugiwawula n'okugizitoya. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Nkukubiriza kubanga oyongera okupracticinga n'okunoonya oyo yenna asobola okuwulirizaamu alabe oba kweri ozitoya nga bwe kisaanidde oba owewula nga bwe kisaanidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر